Yes tubaniriza akabalayi baffe mu paati yaffe tu ey'okujja kwa Hamani Basudde mu kuyimba nga bwe nagenda mu paati wano twakomye wali nga byonna abikoze ebipande abirese mu paaka agenze ne Lukwata omukulu Livingstone Kasozi Amukute ne Moses Katende tukomyewo ng'amaze okulikodinga ennyimba kati amaze okulikodinga ennyimba teepu efulumye afuuka ate Basudde w'eggwanga andi ennyimba bwe ziyimba ku leediyo kubanga bali abafulumya ennyimba baaziteekanga ku leediyo ne ziyimba wiiki nga bbiri ne balanga gye zinaafulumira ennyimba ezo zaafulumira mu kampani baali bagiyita United Sound Studio eyazifulumya yali y'abayimbi mwalimu Nick Studio ekike mwalimu Kigambo Muganda wa Mateya Luyima abantu abo baafulumya teepu eyo Sebunya bakkazaako lya Kigambo oli Muganda wa Luyima gw'omu ku bayambi nojja kutumenyera ku bantu abo nga tetunaba kugenda ku teepu ng'efulumye mu luyimba lw'ennimiro ani gwe yayita Sembebwe ne Nakalama ne Kaleebo abantu abo gundi yali asinga okubamanya Seisekidde omugenzi Kiwanuka oli abatuuma mannya ge yabakazaako mannya ge ye yatugamba Kiwa ye yali oba Kaleebo oba Sembebwe muka Kaleebo yali amuyita gundi Kalemanzira nkuwadde ennimiro era bwe yajjanga ku show kubanga nze natandikira wamutafino okuyimba naye Basudde yajjangayo amuyita Kalemanzira kati tukamale afulumiza teepu efulumye mukyala Mugerwa teepu bw'efuluma ekyali mu ggwanga kyasukka abantu bayazina ngo essaawa si yakusaala teepu yatunda kakati teepu ya Basudde yakola ebintu nga bisatu okusooka yatunda abafulumiza bakomeza Basudde yasitula music okumujja we yali etambula empola n'amutwala ku level endala yamwongeramu ka speed yali y'amaanyi yajja ne speed n'okugereesa ekyokusatu yatunda tape kaseti radio kaseti zino ng'ezaffe ze tulina eyo kuba kati omuntu yawulira nga oluyimba nga ayagala naye abe ne kaseti wowe oba okitegeera n'abaali batafa ku bya music batandika okwagala music kwegamba kyasukka naye we bagenda e Masaka eyo ali mu Lukwata gye tasingazi kati ekikwewuunyisa bwe baba ebipande bitwala e Masaka ali mu Lukwata ne bali abamuwa ebipande bawulira nnyimba ku omusajja afulisa ekirala naye Basudde yali w'amaanyi kyovula tugamba abantu nti yali mbi alinsigwa etamanyi okumanya Basudde yali w'amaanyi nze njagala omuntu addeyo awulirize kadongo kamu bwe yali nga Basudde tannajja okuva mu 87 odde emabega mu 57 ennyimba zaali awo kakati ate bw'omala owulirize ennyimba zonna nga si zize zokka newuliriza ennyimba abayimbi ze baayimba nga Basudde waali zinkumbi eyamba ezo kati atoddemu owulirize zino eziyimbiddwa ng'afudde ojja kutegeera ekinyusi kye bayita Basudde ky'omuntu yapuushinganga bangi nga akuwaliriza naawoga nti kakatale ngenda kukayingira nti kugamba yajja nasaba ne ku bunkenke kubanga kati ky'oba omanya nti ebiseera ebyo nga abayimbi kye basinga okugyamu ssente kwe kutunda olutambi compact bino ebyokutambuza ebyo olutambi lwe twogerako bannange lwe luno bw'owulira nga tugamba teepu oba olutambi lwa compact tuba tugamba eno abaana tebabimanyi tulina omulimu onene nnyo okusomesa abaana b'omulembe guno eno compact Basudde kwe yafulumiza mukyala Mugerwa era ng'ebeera mu kikava bwekiti bakusiddiza akati ezibeera mu kaveera kati ng'omuntu olina okulaba nti onooyingira mu katale n'ovuganya n'omusajja
kugamba aba n'abatandika okuyimba bajja kuvuganya Basudde nga tewokyali muzannyo ati bw'omugayaalirira togenda kubeerawo ne beyasanga bayinza kuba baazikyusa ne bazimutunuzaamu kakati era njagala okusinziira wano ntegeeza abantu bonna abannayuganda kubanza abantu mbawulira nnyo baga nti Kasozi yali tamanyi kuyimba Kasozi yali abantu kye batamanyi bw'odduka n'omuntu adduka ennyo gwakufuula atamanyi kukola akufuula atamanyi kudduka nze njagala omuntu agamba nti Kasozi yali ayimba bubi ate saga mugamba nze nti Kasozi yali ayimba bw'ati njagala ompe luyimba lwa Kasozi olubi anti ekintu ekyo nakiwulira emirundi mingi neefuna okusoomoozebwa nnonya ennyimba ze zonna nenziwuliriza nga zanjawulo nnyo naye nga zonna nnungi Kasozi yali ayimba nnyo naye obuzibu bwonna bwava ku sipiidi ya musajja ono yamuleka yajja avuga pijoti ng'ate ono wa Sahara kakati abalabi jjukira bakoze ekibuye twaperandi Kasozi ozze oyimbye nkukedde ku makya nayiti Basudde ayimbye ennimiro y'okuganga mugenda okudda ng'ate ennimiro y'okuga nga yagivaako dda ayina ndala ate gwokyali ku nayiti kale abantu ate nga zino zaleese ate muliro nnyo ku ziri kati abantu ne bagamba era omusajja oto tamanyi kuyimba naye Kasozi yali ayimba nnyo era singa yali yekka abantu baali mutegedde njagala buli mulabi olabye akatambi kano njagala ogenda owuliriza ennyimba za Livingstone Kasozi gwe ofune obudde obuŋŋamba nti oluyimba lwa Kasozi olusinga obubi lwe luno kubanze sirumanyi olaba ne zeyayimba nga muyizi nazo yatulekera sirumanyi naye sipiidi y'omusajja yali w'amaanyi Basudde yakyusa music ebintu music n'amugja we yali n'amutwala ku level endala kugamba yajja Basudde okujja kwe yajja ng'empale za tocho we zajja eza double pocket ozitegedde ate tocho si ze double pocket bazitanga batya gentleman gentleman so batusalyanga n'emmimbi wakidinga okugula gye bambaddemu nomanyi yali nti tegulika gentleman yalinga mitwalo naye nga gisaaga naye bannange empale eyo Basudde yajjanga gentleman double pocket kazipu kati ebiseera ebyo abantu abasituka ne bagamba kakati omusajja ono Basudde kati katulepuke twefuke nze bwe nalaba oba bwe mpuliriza music seba teyafungiza naga omusajja aleese nnyo era n'emboozi ye wagiwulira naye yamanya bw'alina omubala n'amubala omusajja gwe bayita Dani Mugula yasituka n'agamba Basudde tagenda tutwalako ssente abatukubye lutambi naffe tujja zirya Matiya Kakuminezi awo nno wali zimukyala Naggujja zikinyozi bavuganya omusajja Livingstone Kasozi wadde baali mu kibiina kimu yagamba tojja kutwala ssente nange nzaagala omugenzi Katende Moses oyo yayimba mpanga oyo naye yasituka era Lukwata anti Lukwata kati nze bwengeraageranya ku zino bandi ezayitimuka ne zifuka ez'amaanyi nnyo Lukwata yalinga Eagles kuba yalimu abayimbi bangi nnyo era emboozi gye nzijjukira Kasozi gye yakola nga bakoze Kabulatta yagamba nti twagadde okumatiza abalabi baffe kubanga mu Lukwata tubadde abayimbi baki bangi nnyo naye ng'omuntu ajja azze kulaba Livingstone Kasozi n'oyimba ennyimba ezo kale abantu ne bagenda nga tebakumatidde ate gwe baagala eyazze okulaba Basudde amuyimbidde ennyimba 2-3 abayimbi bangi kuba nno abali bayimbi kati katube babiri omuntu ajja kulaba Basudde
ajja kulaba Kasozi ye Malegoga basudde amuyimba ennyimba nga 6-10 nange nyimbe era okiraba bulabi nti kyali tekisoboka kubanga bano Kavumu Owino ali mu lukwata ddembe lya Uganda oyo yafuuka yali mu lukwata Katende Moses lukwata Kasozi Livingstone lukwata waliwo Steven Sengoba eyayimba Nambasa ayo lukwata singa w'abaana mwana wa mwannyinaze gwagenda lukwata Fred Kiwanuka Fiina lukwata Alamanzani Sali Robina Nakisozi lukwata nga lukwata ejjudde abayimbi abonoza bali batambuza Costa nga kubanga nga z'abayimbi kati Speed gwe baali bafulumiza ennyimba yali waggulu nnyo naye ng'abalabi basigala tebategedde kuba oli ajja kujja ayagala Kavuma tamumatidde ayimba oluyimba lumu oba bbiri oli ayaze okulaba kyekyabakozesa kabula dda era ne bamatiza abantu baabwe kambuze mu manager Katonda ki kirungo kibasudde kiyajja nakyo ekyenjawulo ekyamutuusa okuba omuganzi mu bantu ng'obuganzi bwe bwanjawulo ebintu bibiri oba bisatu omanyi oluyimba olupya bw'oluteeka ku leediyo abantu baba tebalumanyi naye ekibasikiriza odduwuliriza ye lizimu mwe luli okitegedde kakati ng'osooka yali akuba endongo ogamba endongo ya mukyala katujje bakoneemu ono Katonda basudde ofundikiridde ogiwulira gye yagamba ebalulanga obuti akati giteeyo yakuwalirizanga okuwuliriza ekiddako kiki luyimba kyolwo olujja kakati ate najjaba nga akola introduction ekitundu kino ekyanjula oluyimba n'akimalako nga totegedde kyagenda kuyimba okitegeera naye nga binyuma nnyo kakati ate ayina engeri gye yakolekanga ku kaserengeto ng'aleka akuteza ati oteekwa okuwuliriza ebiddako okitegeera kakati naaba ng'alina emboozi nandaaze ennyo kanzireyo kaboozi ye basseruganda amusobola mutya ebiro bino mwaka nninde ekiddawo awo nakutwala mu nnaku enkulu mu mwaka kati emboozi ezo ze yanyumya ebivuga bye yakuba okusengeka ebigambo kyali kikulu nnyo omanyi waliwo omuyimbi asobola okuyimba aluyimba n'akuyimbira oluyimba nga lw'amakulu naye omuntu bw'ajja mu sso aba tazze mu ssomero abazze kwesanyusa kale gwe oba olina ebintu bye by'amakulu weebale naye ye ekimuleeta kusanyuka kati bw'omunnyonnyola ensonga ez'amakulu ennyo simanyi okulima ogaggawala simanyi ki waliyo ababinyumya ku pulogulaamu za leediyo wanazze kusanyuka kati kyekiva kyetaagisa mu luyimba tosengeka nsonga yokka kumupakira makulu go sooka omusese kati ebintu ebyo Kasudde yali abirina ng'oluyimba lwe kati nze nagenda lumu twali mu show ng'afulumizza Baasi Dunia bw'afulumya Baasi Dunia ebiseera ebyo nali mu kyalo eyo Baasi Dunia ya 9 ya mu 9 nali mu kyalo eyo waffe ne balanga kwaperandi awo Kivulu bagenda kisabuukulula Baasi Dunia toluwulirangako ng'olufulumye teepu efulumye naye nga naye lwakusukkako ne tujja mu sso eyo ng'abantu bali bati emisana kati ate kyava akuba Pirisiira Kensige ekulamba linda Pirisiira luyimba lupya
situluwulirangako lunyuma okufa obufi lusesa nnyo lunyuma nnyo ate nga n'omuzannyo bamaze okugugola muze kulaba kibaasi dunia tuze kulaba baasi dunia ne pirisiro omuzannyo guwe kakati yasooka n'ayimba awo ennyimba ezi n'avaawo kati bw'akomawo n'abagamba okumala abakazi n'erimba agamba niyo omuntu era abantu bonna nga bootudde n'abagamba omusajja ono kiki muntu kiki kakati ate gyava kuba introduction yokka n'avaawo ne bajja ne bazannya ono omuzannyo gunyuma nnyo anti nze ekyenjawulo challenge nafuna mu luyimba kwegamba singa nali wa kuyimba ku mulembe gw'abasudde nga nze kuyimba nali mbagamba ogenti bannaye mbalabiko kanziri wakankuba ebbulooka oluyimba lwa pirisiira yayimbisa abantu ab'enjawulo naye mu ddoboozi lye muntu omu ye basudde yayimba n'ayimbisa pirisiira n'ayimbisa sise n'ayimbisa n'ab'ekyalo abaali batawudde ne bakkakkana yayimbisa abantu kyalo kiramba basudde omulowoozaako ovaako muve kati omuzannyo gunyumya okufa obufi twagendanga okuva mu eyo sho manyi buli muntu alina amaanyi wegamuli Kasozi yalina amaanyi mangi nnyo mu kutegeka sho ku stage 1 ekivulu kati ye basudde yalina speed mu kuyiiya ennyimba zeena ye olwamalanga okuluyiiya bwaluti nga lufuluma ye Kasozi n'amanya kyokkola muzannyo n'aseetinga omuzannyo kati baazannyanga Kasozi Mbalire Kagulire twalaba nnyo ebiseera ebyo kuba tewaaliwo kamera nga mulimu oyo mukyalo oyo eyafa ne mu kabenje k'abasudde oyo yali mukambalire Fiona Nakayiza ng'azannya nnyo ow'ennakwaya kaakati bagenda bafuna line ekkazi lyazannyanga pirisiira eno liina emboozi mpanvu pirisiira w'amakulu si oyo mukyala basirika we yazannya kyali mu ssabu kituufu ate yazannya pirisiira era yali mukazi mukulukulu ebeeranga kaleero eyo bamitanga jjole ow'amakudde naye yaluzannya nnyo yaluzannya nnyo naye nolulimba bw'oluwulira ande bw'oluwuliza obanga alaba firimu era n'ekintu kyensinga okwewuunya kwegamba bwe muba mugenda kufuna amaanyi Katonda abakolera selection nga yeewunyiza nze mubazannye katemba ono w'omundongo abatali bandi bannakatemba nti baliise muzannyo naye bano abazannya nga bwe bayimba sirabangako omuntu azannya nga Mbalire kuba buli kye yali azannya ng'akifaanana nakavidiyo kenda bazannye kezannya ne Kafeero ate eryakafeero lyamumenya lyamumenya nti ennyimba za Kafeero emizannyo olaba tegifunika kati ono basudde yakolanga oluyimba n'azimba omuzannyo nga naawe bw'oba olika nga tonnagulabako ogulaba kati ate ye Kafeero yaleetanga kubuulirira ebintu tebyali bya mboozi abuulirira ekintu kati nga bw'olaba nantabuulira bwe bityo abako mugyebala emirimu ennyimba bwe zityo lwakuwuliriza naye ono basudde yanyumyanga emboozi kakati emboozi eringa ekwanguyira okuzimbamu kubanga emboozi zabeeranga mu maka g'abantu bazituukawo neyenyumyako yennyini bizibu byatuuka ku ye kati Mbalire yazannyanga nga mwana muto ng'olaba muto Mbalire najja n'azannyanga musirikale ng'olaba musirikale najja n'azannyanga mukadde ng'olaba mukadde n'azannya obusiraamu n'abeera muwalimu bulamu yali ajyawo Katonda naye yali yamuwa kaakati sheezo zaafuuka ebbanja eddene eri abantu abalaba kadungu kamu nti omuntu alaba kadungu kamu ne ku ssaawa ya leero ayagala okugenda ng'alina ekintu kyanyumyako kati ekyo kyekyatabulattabula sho za leero kuba tewali mboozi kati emboozi ziri za mirundi ebiri batubbye kale za mirundi esatu batubbye abayimbi tebazze tebinyumye
bonna tebatubye bonna bazze eyo nno gye bayita shenyumye kulebera enyumye nga bazze bonna bazze naye tebanyumya kye bakoze kakati ekyokusatu baleese ekyuma oba kitegedde oba talina byuma kati zemboozi eziriwo omuntu yavanga mu show ng'alina kyagenda okwogerako era ne baleka n'eŋŋombo mu kitundu omwo nga abantu eŋŋombo eyo bakola ki baginyumyako anti kati era olaba okumanya kadonkamu ebiseera ebyo baakola omulimu gw'amaanyi tosobola kukwata ssimu yayi nenkwata eno nakwata eyiye ne tusindika tuti n'osindika buntu busatu nga tonasanga luyimba lwa kadongo kamu buli wosindika bw'otyo ogwa mu nnyimba za kadongo kamu kakati wootegerera nti kadongo kamu ye music wa wano nze ono gundi bukyanga ayimba mbadde simanyi byayimba aliye ni sikini nga sibimanyi naye nga mpulira w'amaanyi alina ennyimba sikyadde enjalulo yasibimanyi ati bugambye nga ng'omuwulya bulizi mu mawulire kati yayimbye kadongo kamu sinnaluwulirako oluyimba lunyumanyi simanyi lubaale namutereeza unyine namulenga akuba engalabi bwati ng'ali mu ngalabi ng'agize lubaale w'ekika tuli tuti era tunoonya akunsule kadongo kamu ne kunyuma nnyo kakati music wa no yali ne skin lwaki yayimbye ebintu ebyo bikabe twabera ku ofisi ya kikofira ng'abeerawo nnyo bavuka babeerangawo abatunzi omuntu yenna akuba wano n'asesebbula abaamu olukadongo kamu olw'ensonga okuva ku ssomero biiti eyo ebyakadongo kamu omwana nga muto ze bakuba ekidigidi ebivuga bya mirundi eki ebiri kati ate kadongo kamu yabikuba kakati obulamu bwa kadongo kamu bwatabuka bwe butyo naye nga sibula abawagizi baffe abalungi abalayo tetujja kutandikira awo emboozi y'abasudde ekyali mpanvu nnyo naye nga mbajjukiza ebintu tulina okubawa bingi kubanga yakola bingi ate twabimanya tujja kugenda nga tubawaako mwe kye mba mukola kugobera smart tv ku youtube ku tiktok ebintu tubibawe mubitegeere bulungi ate mpozi nkubiriza n'abawagizi baffe wuliranga kiba ya promotion yetegese jangu olabe show olw'ensonga nze saagala kuwa bantu kyesirya ekitampoomera sikigabira bantu omuyimbi ne bwe bamutendereza nti w'amaanyi nnyo era aleeta abantu nze nga mpulira tannannyimbira so amutwala togenda yayina sikini yatandise okuyimbira anti yayimbye ne manager olaba tujja tuweeveemu studio tugina yino weeri yaffe ya munju buli muntu akole oluyimba lumu lumu tulute oyimbe olumu nange nyimbe olumu tuzite tujje tweyimbiremu tutandika okwetegeka anti bagamba agita tagiwoomya anti nze lumu nagamba Kalule ne muganda y'abayimbi bano otusumbuwanga ne batusuula mu mabanja ate tebye bayimba tebiriwo namwe mubisobola nze ndi muyimbi oli muyimbi tumanyi n'okuba ebivuga nnakivuga nankole waayo tweyimbire mwekubira endongoza ate bwe nakolako ng'okubira lukagga besi n'endongo tuzeekubire mwetegeke era Kalule yakikkiriza ne gwerinda kojja tujje tukoleyo ekibira nange wendi wano ssebo kati abalabi baffe babuuze baba banajja anne tubalekera ekibuuzo munajja nga tukoze ekibiina kyaffe tugenda kweyimbira baba banajja bajje batukakase tweyimbire tugenda kweyimbira tugenda kufuna abantu baffe abamanyi okuyimba kaakati nno olaba ebintu bya music bino bizibu ffe kennyini kati batense okutwepikira otulaba tulikodinga ennyimba tuzise ku leediyo kyetuba tukola okumanya bano abaana twabasonyiwa busonyi bano abaana basonyera ku music studio yeyiyo ng'okuba ebivuga nyimbe oba nyimba manyi oziwandiika newandiikira ennyimba zange nyimbe nawe wewandikira ennyimba ozeekubire ate tugende ne ku show tweyimbire ffe twetimbire ebipande twerange obugagga nno tubumaze kikirozo olanga ekitaliimu naye ssebo obugagga tubumaze kale
kale tubasiibulidde awo kiba promotions Smart Studios ne Shell Electrical Powers mutunoonyeeko ennamba zaffe tugenda kuzibagula Smart Studios 0755 41 01 38 Smart Studios 0755 41 01 38 then kiba promotions 0758 96 48 Shell Electrical Powers 0776 92 27 tugenda kweyimbira